kakati nno amawulire agatali malungi agatawoomya Nakabululu gamaze dda okubeera nga geyoleka mukwano gwange mpuliriza ebigambo birinye enkandaggo era njagala obiwulirize kubanga nawe bw'onaabiwulira togenda kusigala kyekimu mukwano gwange atambula ne EKTV. Kakati nze AK Master ntudde okubeera nga nkutuusako emboozi eno. Ebigambo bino binene nnyo bitiisa bikulu nnyo njagala obiwulire. Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayolekedde akaseera akazibu ddala, akaseera akakazigizigi ddala kennyini oba oli okotalowoozangako. Kyokka nga mu mbeera y'emu General Sale naye ebigambo bimaze okubeera nga bimwonoonekera, Jena amuvuddemu, Bwina amaze okubeera nga afuluma, ono bulijjo tubagamba naye nga muwakana. Kaakati Fred Lumbuye omusajja Frank Gashumba ebigambo binene nnyo naye kantandike bwe nti kano kawulirize nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu is the most respected man in Uganda. He loves his kingdom and he loves his king. Mu Buganda teri Muganda asobola kulwana kabaka. It is impossible okujjako ng'oli Munyarwanda. Ku bantu abavumye Ssaabasajja Kabaka bawagizi ba Nuupu Kyagulanyi yabasindika. Okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Ye ngombo nti Omuganda talifuga Uganda. Omungereza akirimu, Museveni akirimu nga badiployinga abantu baabwe Mengo to fight any prominent Muganda ava Muganda ng'agenda kwesibawo ga w'amaanyi. Lwaki bamukuba okumufiirako? Bonna baabatta. Ne batta Anthony Sekoya mu accident yali enteeketeeke kuba yali Muganda pure. Meja Kigundu musajja Muganda original taliko ne bamutta. Jakana Nadduli najja nga ayogera facts to facts ne muwasi. Ne bamusala. Muzaata Dr. Cyprian Kizitowa basula Semogerere ne basula Haji Nasatege Sebagala ne basula Sebaana ne basula Kafumbe Mukasa. Lukwago yajaliwa Lukwago was very fucking powerful. Wadde wakabano bamuteka mu nkwawa ne bamuzingako. Kati generation yaffe eno bagina ku obusungu nti ffe twagala kumanya Kasasiro oyo oba Mucholi oba Mulugwala oba Muganda as long as I na potential tujja muteka ku ntebe afuge. The same way nga bwe twalonda His Excellency Bobi Wine after realizing nti I na potential. Obusigire ekintu ekyo. So kati obusungu bwe batuyinako bwebo tuli mu kukutula ekintu kyabwe. Ekintu kye bawumba edda nti Omuganda talifuga PTA Daily Star. Kakati nno tumaze okubeera nga tusimbula, tumaze okuteekako galubindi gye twolekedde enkakasa otandise okulengerayo we twolekedde wandibanga watiisa wandibanga wanyiiza. Abaganda uliriza Abaganda abennyini be balwanyisibwa nga bakozesebwa omuntu omu gw'otegedde okusaanyawo Baganda bannaabwe. Kakati nno ebigambo genda kubeera nga obiwulira. Waliwo amawulire gogenda okubeera nga ofuna mu katambi kano kennyini mukwano gwange mpuliriza nkugambye togenda kusigala kyekimu ng'ogawulidde. Ntambula na Mulongo Waswa mu Luutansozi, omusajja ono akuma ekyoto, omusajja ono agaba ekyogo, omusajja ono akuwa emikisa. Kaakati mugezeeko naddala bali e Bulaaya, ennamba gy'olaba ku screen 910 ye ya Mulongo Waswa Omuluutansozi. Kakati awo nvuddewo abasajja bangi n'abakazi bangi abakozesebwa mu ggwanga Uganda okulwanyisa enkyukakyuka okubeera nga mukwano gwange tegenda mu maaso kubanga bano balina ebyabwe bye bayisaawo. Abasajja bakozeseza ddala Mengo, njagala mujjukire omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata bwe yavayo naga nti Abaganda bennyini ate abali Mengo yennyini be bakozesebwa ate okusula Obuganda bwennyini era tunaavira mu kino ng'Obuganda bamaze okubukuba ku ttaka insha Allah. Omusajja bwatu bwe yayogera ebigambo ebyo bitandise okubeera nga byeyoleka, bitandise okubeera nga bituukirira. Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo n'ategeeza ensi eno nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisa bwe zenkanya emyoyo. Kabaka tabeera na musigire. Fenna muwulira bulijjo Mayiga ng'aga nti ye musigire wa Ssaabasajja Kabaka, era Kabaka n'avaayo n'agamba nti Kabaka wa ddembe okukola ne Katikkiro oyo gw'aba asiimye okubeera naye so oyo gwe baba bamukakaatiseeko. Kaakati mu mbeera yemu mwabiwulidde ebigambo ebyo, era n'avaayo n'agamba nti waliwo abataka balina okubeera nga balonda Ssaabasajja Kabaka so si bano betulaba abagende wa Mwami Museveni buli lunaku enkya n'eggulu ne basabiriza ne batuuka n'okubeera nga banywa caayi buli kaseera. Abo si beebo. Kaakati no njagala olaba ebigambo bino nakugambye olunaku olw'eggulu nti Junior ono yeggulidde oluggi ku ppata ekigambo ekyabadde ekinene ennyo n'abeera nga yagudde mu mbi z'abasajja. Era omusajja ono okuva lwe yamibwa obululu bw'okubeera kansala yanyiiga n'abeera nga y'omu ku bakozesebwa nga ba stupid idiot okubeera nga atalwanyisa ensi ye n'abantu bennyini Abanayuganda kussa Abaganda bennyini abanyigirizibwa nga Bannayuganda bakyagobwa ku ttaka, Bannayuganda nga bakyagenda mu malwaliro nga teriyo ddagala, Bannayuganda nga bakyayita ku nguudo enfunda ate nga zijjudde ebinnya, Bannayuganda nga bakyatwala abaana baabwe mu masomero nga basomera wansi. Abasajja nga bano ba Junior
kakati batandise okubeera nga bavaayo ne balaga trukalazi zaabwe kubanga bo balina gye bajja omugaati. Nkunyonyodde nti ebigambo by'abasajja bano bingi bye batembeeta oba oli abijja abantu ku mulamwa n'okubamalamu amaanyi abantu nga bano, wabula nga sinaba kubeerera nga nkwongerayo kansoke nkutwale katono nnyo ew'omusumba ono katono nnyo nkomawo bwe nti nibajja bakugamba mu mwaka gwa 2024 wafubutukayo kidolo bito kakiringa ddimuka nga kisajja kikulu bawa naye nga akalobooza akakivamu kali katyana kito njagala wekkaali okumanyira abagoberezi b'enkyo kakyuka nibakisamu eggaali kyanabyana kyakuba ennulu oluvannyuma lw'okimu wa kansala nga bagamba lutya addimuka titukuwa kyanakuwala kisajja eshatu nga tetwalina kyakikolera wawawa. Akati nno mukwano gwange buli lw'obeera ng'oli muntu mukulu naye n'osalawo okubeera nga weesiriwaza ebigambo byetwogerako enkya n'eggulo muze nga mubiraba. Bannayuganda bangi nnyo abaali balinamu ensa abalina empeke betwalabanga ne twegomba ne twesimisa kati essaawa zino nga baafuuka kisekererwa kubanga bangi muze mbalaba nga boogera ebitakwatagana oli ng'ava ne ku mulamwa olw'okuba alidde akasente ampuliriza olunaafuuka ekitagasa mu society. Kaakati nno abantu batandika okubeera ng'omuntu oyo bamuyisaamu amaaso n'okubeera nga bamujolonga n'okumuvuulira ddala n'okubeera nga bamuvoola. Mwalaba ebyagwa ku mpuuga, mulaba ebiri ku mayiga. Kaakati ne Junior ono batanze okumuyita Kiddolo Bintu Sebbutobuto n'amannya amalala mangi nnyo kubanga ono yava ku mulamwa. Bannayuganda bangi abali mu bulumi abantu nga bano tebasobola kubeera nga ebigambo nga bino babiraba. Kati mukwano gwange ampuliriza mbadde nkunyonyola mu ntandikwa nti Genosale ampuliriza bannayuganda bangi mbalabye naddala abo bali mu offices ennene nnyo ezandiyambye ensi yaffe ezandiyambye eggwanga lyaffe ezandiyambye bannayuganda nga beesulyeyo gwa naggamba era nga bano bayisawo byabwe n'okubeera nga mukwano gwange kasabafuna ekiguli amagala eddiba gwasigadde oba ofudde oba obonyeebonye oba osenguddwa oba obundabunda mu nsi yo tebaagala kumanya tebibakwatako. Kati mu mbeera y'emu tuze tulaba abali b'enguzi abakenuzi ababbi obulabbayi nga bugenda mu maaso ne mu paliamenti mwennyininyini nga mu bufumbekedde kossa institution endala mpitirivu nnyo ne ministries nga nazo zijjuddemu obubbi naye nga tewali akwata ku bantu bano. Lumwami Museveni yali ali kolona agamba nti abantu bano benna bakwata abazze nga babba oba ababbi n'akola nani mu gavumenti. Kaakati eyo ye ansa gye wa bannayuganda ku nsonga y'abantu abo abazze nga babba eggwanga lyaffe. Kati njagala nkuteremu akatambi kano owulire ebigambo bino obubbi obukenuzi obulabbayi n'obunyaguluzi okunyagulira eggwanga Uganda tebitandise lunaku lwaleero tebitandikidde mu paliamenti wano birimu emabega abasajja banene nnyo ne betumanyi betwali twegomba nga beenyigira mu bulabbayi obubbi. Ojja kutya nnyo ng'owulidde erinnya erya Dr. Kanokiza Besigye nga waliwo omuvuyo gwe lyenyigiramu ono ng'akyali mu gavumenti ya Mwami Museveni nga naye y'omu ate mbu kubabba wuliriza nga y'omu kubabba ssente omudidi n'omudidi obutitimbe n'obutitimbe oba oli awo essaawa zino omusajja nga tumwesiimisa era nga tumwegomba naye nga mukwano gwange naye y'omu kwaba basitudde ensimbi ey'omuw'omusolo ne yeekoleramu by'ayagala. Wabula ono teyali yekka, yali ne Genosale nga bakukusa omunyago guno okubba n'okutwala ensimbi y'omuw'omusolo okubeera nga munnange bano bekkusa bokka. Wabula era bano tebaali babiri bokka, kwaliko n'omusajja yali omuvuzi w'emmotoka z'empaka eyali amanyiddwa nga Emma Kato ono nga naye alina akakwate ku basajja bano era mu mbeera eyo. Kaakati no njagala owulire nti abasajja nkugambye wano tukwekula byama ne tubikuwa n'obitegeera n'obiwulira n'ogamba nti omusajja ono ekiswaza omugagga kusesemantula. Wabula vidiyo sooka ogimpere ekigalo awo twolwogome ensi yonna etegeere obubaka buno ng'omaze giwa ekigalo oba ogiwadde mayireji. Yoweri Kaguta Museveni Emma Kato yali mukoddomi wa CDF obudde obwo omwami James Kazini Salimu Sale nga ye muganda wa Museveni Kwame Ruyondo kw'ossa ne Dr. Kiza Besigye eyali Chief of Logistics and Engineering mu UPDF akaseera ako be bagenda okulamuza era okugulira amagye ga Uganda aga UPDF MI 24 ennyonyi ennwanyi ebyo by'helikopita bibigi mama nga baagala obbireeta babigule babireetera amagye ga Uganda gatandike okubeera nga galwanyisa abayeekera ba LRA era ebinyonyi baali bakubigula kuva Belarus. Emma Kato yali mukoddomi wa James Kazini bwe yaleeta ddiiri abagamba nti nze ngenda kubaguza ebinyonyi ebyo ku kakadde ka $1 n'ekitundu naye nga zino ssente zaali ntono nnyo ku binyonyi ebyo engeri gye byali bigulamu nga bipya. Yo gavumenti
nesalawo okugula ennyonyi ezo jasi ennyonyi nnya obukadde bwa $12 mu emitwalo 26 mu emitwalo 26 ennyonyi ezaali ez'okulwa obukadde bwa $4 mu emitwalo 7 zonna awamu bazigula obukadde bwa $12 mu emitwalo 26 bwe zaatuuka wano zagenda okwekejera baba yinginiya nga zaatalaga emmundu ezaaliko zonna zaatalaga pipes zonna zaatalaga nga n'emipiira gyaggwako waatuuka ennyonyi 2 ku nnyonyi 4 era gavumenti ezo ennyonyi 2 n'ezisaasaanyizaako obukadde bwa $6 mu emitwalo 50 ng'eddaabiriza nzidaabirize jjukira 2 ziremedde Belarus baleeseeko 2 okitegeera nga baleeseeko 2 nazo bwe zaatuuka ng'ate nazo nfu kigambibwa wakati mu kanyiga ako Salimu Sale yafuna emitwalo gya $8 ne omwami Kwame Ruyondo naye n'afuna emitwalo gya $8 byagenda okukakkana okuteerera nga gavumenti efiiriddwa obukadde bwa $8 obukadde bwa $8 kyokka nga kampuni yali ebiyimiridde wakati ya Consolidated Sales Corporation eya Salimu Sale gye yali yawa Emma Katombo yebeekola ku by'okugula ennyonyi ennwanyi ng'ate yo yeesinze mbu okwawula olutalo lwa LRA lwali lukozesebwa okunyagulula eggwanga lino saako n'okutulugunya abantu b'engulu kubanga ebbanga obba teryamala mu buyinza ne titookera olutwa baalinga bakwata abayeekera b'eggwanga lya Museveni ne babatugumbula whereby Museveni alina okubaawo ne kyakolawo okuddiza ku bantu b'engulu kubanga okuddiza kuba mwoyo era yabaddiriza mu LRA anyaze eggwanga n'abantu abataalina musango nabo abatugumbudde kakati neggwanga bwetyo bwe lijja lifa ne buli we liba lifa bafunayo ba elites betwandiise abantu abasoma betulowooza ab'ebitiibwa bo babawaayo bwe bamala okubawaayo bo bino buli wabiraba balina kusirika oba kutendereza kugamba ng'omusajja bw'akoze ne bwe tutaasituka ffe nga bannayuganda kugamba nti ekimala kimala eggwanga lyaffe gye liraga nga bano bo buli kye bakola nga tulina kubatendereza butendereza bwe bamala okutta ate ne tunenya abattiddwa nti lwaki mmwe mubakyokozza ase nga ye tanenyezeddwa bwe bamala okubba ne tugamba nti ate lwaki mmwe mubirondoola nnyo nga be babbye bwe bamala okubba ne tugamba nti ate lwaki anti nabo bwe bamala okubba naffe batuwaako eggwanga lye lifiirwa byebinnya mu nguudo bye malwaliro omutaba ddagala bye education yonna okufa ey'eggwanga yali ekulembedde kumpi mu Afrika yonna awe tutuuse ng'eggwanga bwe tubyogerako ffe babi bwe tubyogerako bwe tuyisa mu bantu abakulu amaaso ne weebuuza abantu abakulu abaddewo ebbanga lyonna nga bwe tebasobola kubaako na kye boogera ng'ensi ewaba kati tutuuse ku ssaala effe eryogera bye bandyogedde ate ffe ne mugamba nti kati ate ffe tubayisaamu amaaso kakati nno ku bigenda mu maaso mu nsi yo nakugamba nti kikakatako okubeera nga naawe obeera ekitundutundu ku abo bannayuganda oba oliawo abavaayo okukozesa amaloboozi gaabwe okulwanyisa effuga ebbi ebikolwa ebitali bituufu ku bannayuganda naddala abo abanyigirizibwa abatalina musango kati nga bangi abawambibwa bangi abatwalibwa mu kkooti z'amagye nga bw'olaba Akireewo Comrade eyatwaliddwa mu kkooti y'amagye wabula ng'ono mbu ogumuvunaanibwa mbu yasangiddwa n'ennyota mu nju ye era mbu ono yasangiddwa n'ekintu ekifaananyiza empale y'amagye oba essaati y'amagye mu nju ye kakati noono yatwaliddwa mu kkooti y'amagye naye nga tuze tulaba abantu bangi abakubye n'abantu ne babatta nga bakozesa emmundu naye nga bantu ba bulijjo era nja kuwa ekyokulabirako eky'omusajja amanyiddwa nga Kanyamunyu ono yakuba munnayuganda amasasi agaamuttirawo ng'ono yali amuvunana mbu yakalabula ku mmotoka ye katono nnyo kakati okuvaamu okubeera nga amunenyaako yajjayo bujja mmundu n'amukuba amasasi agaamuttirawo era twalaba omusajja ono Kanyamunyu olw'okuba alina akakwate ku Winnie Byanyima omukyala Kano Dr. Kizza Besigye omusajja ono teyatwalibwako ku kkooti y'amagye kuwozesebwa kozesa bubi mmundu naye ate munnayuganda ayina ekintu ekyagala okwefaananyiriza mbu eky'abasirikale bano batwalibwa mu kkooti y'amagye kakati Kanyamunyu oyo mwenna mumujjukira azze yajja natta munnayuganda owa bulijjo atalina yadde akambe yadde akasaale naye omusajja ono alya butaala kati no wano wootegeerera nti eno ensi teri mu mikono gyo era abantu abali mu buyinza beefaako bofukana bokka na ŋŋanda zaabwe era bo tebasobya era bo bakola omusango olwo kaba kasangosango naye ggwe munnanga mpuliriza buli lw'oteekawo embeera n'olaga obutali bumativu
olwo ng'ofuusa omutujju, olwo ng'ofuusa omuyekera, olwo ng'ofuusa mmenyi w'amateeka, era bw'otwalibwa mu kkooti ogenda kutwalibwa mu kkooti y'amagye. Kyokka nga mu mbeera y'emu gye buvuddeko nakkolera akatambi ne nkutiramu eddoboozi ery'omusajja amanyiddwa nga ow'ekitiibwa ennyo, omusajja ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ow'ebitaano. Kati ng'eddoboozi lino lyali likakasa omusajja amanyiddwa nga Ssaava, ono ng'amugamba nti Joel Ssenyonyi bukyafuuka leader of opposition atufuukidde akayinja mu ngatto. Genda mu maaso n'okubeera ng'omuwaayiriza, genda mu maaso n'okubeera ng'omusibako ebitaliiyo, genda mu maaso ng'omukwano wange omulemeddeko. Tomanye ebigambo bino bwe binakkira tujja kuba tufunyeyo abantu be tukyusa, be tuwuddiisa, be tulimbalimba nga tubajje ku nkyukakyuka. Kakati eddoboozi lino nalikkolerako, wabula abantu bangi bava ne bagamba nti oyo teyali Mpuuga. Kati njagala eddoboozi lino nziremu ndikuzannyire, gwe kennyini mu komenti ombulire eddoboozi lino oli yali ya Mpuuga oba siri ya Mpuuga, ng'afalaasira omusajja Ndindirwa wa Ssaava n'okumuweereza ensimbi nga bulijjo bw'akola asobole okubeera ng'ayongera okutattana n'okulemesa enkyukakyuka. Ssaava, njagala kusooka okwebaza emirimu gy'okola era omulimu gw'ongulaba ogukoledde ddala. Ensonga eyo ey'akawumbi ako mu miliyoni 7 ekikoledde ddala nga we nabadde nsuubira. Omuvubuka oyo Ssenyonyi atufuukidde akayinja mu ngatto, naye omulimu ogukoledde ddala. Ngenda kutegeeza gundi abe nga akulaba nga bulijjo, wabula awo ennimi yongerera mu ddala amaanyi. We tunaatuuka ku kye tulina okuba nga tulangirira mu maaso kaawo, oba oli awo tunaabaako abatono be tukyusizza. Nkimanyi tebugenda kuba mulimu wangu, naye anti nakugamba ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi, omukutu ogunyigirizibwa tukuleetera eggulire ery'omuntu oyo kennyininyini abeera lyeyogeredde. Ffe tuli kuteera buteezi wano, gwe n'osalawo oba ddala eggulire eryo lituufu oba eggulire eryo tabadde muntu oyo. Kakati njagala ombuulire, bangi mwavayo ne mbuga nti oyo si Mathias Mpuuga eyabba ebitaano. Kakati njagala ombuulire gwe awulira eddoboozi eryo lyange oba eddoboozi eryo lyani? Bwe litaba lya Mpuuga olowooza lyani? Era kakati omusajja oyo eyabba ebitaano nga ne wenjogerera essaawa zino kyamaze dde okubeera nga kyetinda mu Parliament essaawa yonna, motion egenda kubeera nga etwebolingibwa, kubanga bano omubaka amanyiddwa nga Honorable Ssekikubo ampuliriza yamaze dde okweza emikono nga bwe nagamba. Kakati ekisigalidde kubeera nga banja ensonga eno Mpuuga ava yadde wali mmigwa yennyonnyoleko. Nakugamba nti buli lw'oli aseeteza Mwami Museveni aba alina okulabisa mu mbeera yonna, oba oyagala oba toyagala oyina okubeera nga mukwano gwange bannayuganda bakulaba era ne bakutegeera nti oli mubbi wa Lulango, oli mubbi Kkungwe, oli Kkondo, weerimbika mu ddiba lya Ndiga naye ng'oli musege gwennyini oguwedde emirimu. Kakati Honorable Joel Ssenyonyi twamulaba ffenna ng'amaze ofuuka leader of opposition, abasajja bano ne kibaluma nnyo naddala bafuutuka mu DP block. Kakati bano mbalaniko okubeera nga bateekawo ebintuntu eby'enjawulo n'okubeera nga baweza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo ebikikinike oba oliawo basobole okubeera nga bamusuula. Bwe baalemwa kakati basazeewo kubeera nga munnange batandise n'okuba meeting enkambwe, era nga meeting zino bazikubira mu kifo ekimu sayidi eyo eruzira. Meeting zino zikwata kuki? Ogenda kubeera nga nakyo kitegeera. Kyokka nga mu mbeera y'emu Fred Kajubirumbuye comrade ampuliriza omusajja amanyiddwa nga Frank Gashumba, ono yavuddeyo n'amulumba gye buvuddeko ku mukutu ogumu ogwa TVM n'agamba mbu ono yakulembedde abantu abavuma mbu Obwakabaka. Kyokka nga ate ffenna tumanyi nti Fred Kajubirumbuye yasinze okulwanirira ennyo Ssaabasajja Kabaka, era ne Ssaabasajja Kabaka bwe yakomawo yeebaza nnyo abavubuka be abali mu diaspora n'abagamba mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gwe mukoze tegubangawo, era tusiima nnyo mugende mu maaso, wabula mwongere okuteekamu empisa. Naye tubadde tubagoberera mu ab'e Bulaaya kye mukoze kyanjawulo nnyo, Mukama Katonda abaddizeewo ikyasinga okwagala nga kirungi. Kakati Frank Gashumba ebigambo bino bya Ssaabasajja Kabaka byabaluma nnyo, era bonga bwomanyi nti Banyarwanda oba tebamanyi bulungi Luganda tewali amanyi. Ebigambo bino ne babikyusa kifuula nnenge ne bagamba nti ate Fred Kajubirumbuye mbu yali avuma Ssaabasajja Kabaka, era mbu ono ng'atumwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Mwena mawulire pulezidenti Kyagulanyi eggulo n'akatambi nakakoledde wano ng'avaayo nga nnyonnyola ensi ani awala n'Obuganda
n'amanya ne examples nyingi nnyo ng'ogaana Ssaabasajja okugenda Obugerere ng'abaana ba Buganda bazze nga battibwa ng'ekigambo Buganda bwe kyasangulwa ku maapu ya Uganda ne bateekawo ekigambo Central ng'oggoba Oluganda mu selebasi ya gavumenti ya Uganda ey'abaana abasoma n'ebirala bingi nnyo. Ono ng'alumiriza nti abaabikola mubamanyi era ababiremesa mubamanyi si yeye. Kati njagala oli olutalo luno Fred Kajubirumbuye bwe yalumbiddwa yaddiza omusajja akaka ono ne waali akyasiiwuuse. Njagala oli ebigambo bino ndi Fred Kajubirumbuye omutambala omaze okubeera nga weesiba 2 oba 3 kubanga ono tatambalika. Gafumba Franka ogambye nti batusindika kati nange njala kubuuza gwe wasindika muwala wo atunde animolo okwetoola ensi yonna. Anti obuuza bibuuzo ndi waliwo abasindika kati naffe tukubuuza gwe wasindika muwala wo atunde animolo okwetoola ensi yonna. Anti obuuza bibuuzo ogende baffe batusine nkubuuza gwe osindika muwala wo okwetoola ensi yonna atunde animolo. Bibuuzo question, we need the answer. You have a right to stay silent. Nkubuuza ebibuuzo nga goboge nti batusindika naye nkubuuza gwe osindika muwala wo atunde animolo okwetoola ensi yonna. Oba atundaka animolo okwetoola ensi yonna. Abaganza bigambo byange byambaza. Frank Gashumba gwe osindika muwala wo atundaka animolo okwetoola ensi yonna. Ekyo kibuuzo kimu. Oli waddembo kiddamu oba anso gyesigaliza. Tugenze ku ansa ey'okubiri. Frank Gashumba kino kibuuzo kyakubiri. Oli waddembo okumpa ansa oba otapa ansa. Ani yakusindiikiriza weejovane muwala wo? Who ordered you or who instructed you to dance your daughter? Who instructed you, who ordered you to dance your daughter to the extent you impregnated her? Ani yakuwa ebiragiro okwejovana muwala wo tuke ku level emufunisa olubuto. Oli waddembo okuddamu ekibuuzo kino oba okusirika kubanga ekibuuzo kiri kyewaleese wagenda Kyagulanyi atusindika naffe tukubuuza nakakubuuza ebibuuzo bibiri bino. Oli waddembo okuddamu ansa oba okusirika nakugamba bw'oba tontabadde sikutabaala kati wantabadde kana nkubuuza ebibuuzo bino bibiri. Who instructed you or who ordered you to dance your daughter to the extent of pregnated her? You pregnated her and yakuwa instructions and yakuwa instructions. Ekyo kibuuzo kyokuli kiwedde. Ekibuuzo kyokusatu. Ani yakuwa ebiragiro okwejovana Aisha Nabukeera? Omuwala nyina atamuzaala gwe yayisha amazzi. Ani yakuwa obuyinza okumwejovana? Kibuuzo kyakusatu. Oli waddembo okutuwa ansa oba okugireka. Ekibuuzo ekirasembayo oba ekiddira ekiddako. Ani yakuwa ebiragiro okutta Jakana Nadduli? Ani yakuwa ebiragiro okutta Jakana Nadduli? Wabuliza mu contest egamba nti we are sent or we are ordered to do whatever we are doing. And I myself, I have 4 questions. Who instructed you to do the following questions I've asked you? Ani yakuwa obuyinza? Ani yaku instructing? Olidde mukulu? Aisha Nabukeera kyomukola. Aisha Nabukeera n'obba ssente ze n'emmotoka ye n'ogibba kubanga mmotoka ali basponsa bali bagimuwadde. Ekibuuzo ekyokutandooza. Sebo ani yakuwa ebiragiro ebiteeka office eyasisimuka Uganda nga wagifuula dancing hall? Who instructed you to open up an office somewhere in Kampala and you registered it as Sisimuka Uganda,
but later you turned it into a dancing hall, whereby all young girls from different parts of the country, they used to come to seek for jobs. You end up dancing them. Ani yakubiragira okugulawo office mu Kampala gye wafererangamu n'ogiriisenga sisi mu Uganda mwagifuula akaziriro wa dancing hall mwafunisiza abaana b'abendi sirimu n'embuto. Ani yakuwa biragiro? Gwa lutinkudde anti siwe kiri gwa litinkudde. Febo itabayaye tukola buli kimu okutaasa eggwange n'omwana abeere bulungi. Wali mwana akole mu gavumenti yamaliriza bino byakola ono bwati bubire siku yawe. Because we are grooming Sheila with her friends to lead this country. I told you to lead. If you saw Sheila on TV that she's leading a Uganda delegation to Germany. She's the executive director Kampala Capital City Authority. She's the president of Uganda. How would you feel? That's our daughter. Kakati nno bino byonna nga bigenda maaso ekisinga obukulu nti ennaku zino bannayuganda beetegeerera tosobola kubeera nga obategeerera era abantu bangi be balonze kasaba mala okulonda munnayuganda ne balaba ng'oli ku mulamwa naye w'okyukira bw'oti n'ogenda ewa mwami Museveni awo bannayuganda we bakuviirako ne banoonya omuntu omulala anadda mu bigere ebyo olugoba amaze okufuuka mukwano gwange kaasa ng'ovudde ku mugendo. Wabula vidiyo eno giwa ekigala atanagiwa kigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka amawulire ge tuleeta mukwano gwange gayamba oyo omuntu wa wansi era tugakwata ntugakuwa bingi betasobola kubeera ng'olaba ku TV yo kubanga abasajja bano bali selective balondamu ebyabwe bye baagala ebiri mu interests zaabwe bye bakuteera ku TV gwe byolina okuwulira bingi tebigendayo. Kati mu mbeera eno nga bannayuganda bakutte wansi ne waggulu nga bamaze okubeera nga balabuka n'okubeera nga bagati tujja kukkiriza kubeera nga twalibwa mu nkwawa tulina okwetegerera era bannayuganda bangi abavuddeyo ku mativi yoko nga abasajja kwe bali boogera ne bava ne bakuba amasimu ag'ensonga ne weebuuza ndi kakati abantu nga bano bali luddawo bulijjo era ebigambo bingi nnyo ampuliza ebijje nga biyitingana naye nga bingi biraga nti bannayuganda banyigirizibwa nnyo era bw'otunuulira abantu abakuba amasimu ku radio oba ku TV n'oteeka ku percentage bangi bonna balaga nti embeera gye bali mbi nnyo ddala nga kino kitegeeza nti omuntu ali mu ntebe yaffe ya Uganda tateekeddwa kubeeramu kubanga ono ekyamutwalamu yakivaako dda ali ku bibye nga muntu era aweereza famire ye nga bwe yagamba nti akolerera famire ye akolerera baana be n'abazzukulu be talina muntu n'omu gwakolerera ali awo munnayuganda si mupaka si wammwe. Kakati mu mbeera eno mulina okubeera nga mukitegeera nti oba oli awo abasajja nga bano abawuliriza abakuba amasimu ku maradio ne ku ma TV tubawe nnyo obudde era njagala oli akatambi kano ampuliriza naawe ojja kwebuuza nti ye omusajja ng'ono bwongo nga buno yabujjawo ate nga muntu wa bulijjo nga ggwe nga nze. Profesa Ruho mujjukira bulungi sebo. Kati yali mu kategore y'abampuuga abo nga yasoma nga bamuyita ne profesa naye eggwanga lino yalisobola. So ebyobufuzi byaffe mukulu tibiranga ebiriwo essaawa zino byaweevu bya muyaga muyaga mpuuga ayina omuyaga mpuuga ayina that figure of a national character mukulu kibirango osukka kiyira mpuuga bamumanyi twogeze ku mazima osukka Kenya tugeze oyingidde Kenya mpuuga bamumanyi wakati njagala otegeera ebyobufuzi bino nga bivudde ku muzeeyi Semwogerere amaanyi ge yayina muzeeyi Semwogerere n'avaawo ne tufuna Agina Santege Sebagala najja amaanyi ge n'agawaako Kizza Besigye. Kati Kizza Besigye namulabye Embaale ekyali Embaale wakiraba mukulu kibirango akiraba sebo noweebuuza what happened. Kati waliwo avuddeko ng'agamba Mwami Mayiga omanyi toyinza kwawula Buganda mu byobufuzi bya Uganda. Kizibu nnyo okufuga Uganda nga tolina Buganda ate kizibu nnyo okufuga Uganda nga waliwo Buganda. Nsonga eyo tulina ogitereeza naye kati obuzibu we buli abavubuka abo abali Emmengo ebyobufuzi bye babadde bazannya bya kukola ssente obulaba Mwami Mpuuga wamusanganga mu go forward era kala zaalina ezo kala tuzimanyi zaali za go forward nga bamala kubawa ssente nga munnabyabufuzi yalina amasannyalaze kuba Dr. Kizza Besigye abadde nga asooka bbawa ssente okumuwagira. Ati Bobi Wine we yajja n'abagamba mu mpagire ne bagaana najja ne yeerandiza
kati mwami Museveni naye tatudde waliwo kye tuyita political infiltration okusensera opposition na mwami Mpuuga bano be babadde bamukolera omulimu naye Katikkiro mulabye nnyo kubago ogwo omulimu tagusobola tamanyikiddwa n'emyenda e Masaka agenda kuvaayo mpozi nga munakozesa state apparatus nga mwami Museveni we yagamba nti NRM yesalawo ne wozi ne emirundi 10 nti owangule nga mwe munaamuleetera naye is a reject yabadde ayita eruka yawo nga tolaba n'abantu bamugoberera olaba baalubatu kati oyo ye Katumba laba laba naye gwalwanisa yajja e Masaka poliisi ye yamutaasa olw'emu gita wakati mu Masaka kuba kyali kigenda kukola ebyafaayo ng'ate twabikulaba laba abantu liyale yoyo omuntu gw'oyagala okusimba ku bwa pulezidenti mbwavuganye Kyagulanyi ate popularite ya Kyagulanyi abaabala era Mpuuga kwata ssente za Muzeeyi Museveni ozizzeeyo omugamba omulimu gwe mwantuma gwannema mukulu Charles Peter Mayiga ki projekiti kyammwe kye muvuga kiikyo kigenda batuulamu mukkirize ebyobufuzi bye tuliko byaweevu Bobi Wine yalina amasannyalaze ate tajja kukkiriza mu mufuge kuba mwabadde mugamba Catholic Church simanyi Buganda no Kabaka wano yayinza ovaayo n'ayogera ti Abaganda muve mu Bobi Wine naye mwe abayaayi abali emmengo mwe abakola ssente mu mwami Museveni nowe beera bulungi mukulu Kibiramu webale swale ampuliriza ntambula na mulongo waswa omuluuta nsozi omulongo waswa ono akuyamba nnyo gwe alina obuzibu obwa buli kkala kasita omutuukirira bw'oti ajja kukumira ekyoto akutereka akabaani akutereka eddagala ery'omukisa olwo emikisa gyo naawe gye yeerule era omuluuta nsozi ono agaba n'ekyogo ne bwe musajja wakulu nga munnanga olina ebintu ebikuliko nga weetaaga kunaazaako bunaaza ona ne bunani oba obeere ng'omasamasa ekigambo akikolera ddala bulungi nnyo kakati abali e Bulaaya ennamba gye mulaba esembyayo 910 ey'omulongo waswa muluuta nsozi oyo omukoonako nga ggwe n'akukumira ekyoto ng'ali bunaayira manya ng'oli bunaayira olwo embeera nebeera ng'etereera kasita omuwa ebikukwatako olwo buli kimu obeera okimaze kati wulira ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza nga bwe nkunyonyodde nti abasajja bali ku opposition nga bakyagenda mu maaso n'okutulira mu ddiba nga emisege kakati abasajja bano batandise okuba meeting enkambwe era nga meeting zino ate abasajja bano abaidi ku ludda oluvuganya gavumenti bazikubira mu maka agaabamu kubanyigiriza ate bannayuganda bino bya nnaku byewuunyisa gye buvuddeko waliwo meeting enkambwe eno yakubibwa ng'erimu n'abasajja Mathias Mpuuga Bassegona akali amaggwa n'abalala abali ku ludda oluvuganya gavumenti abasajja bano ne kimala nga kwera nga kitegeeza nti bulijjo babadde batusiba kiwaani tebadde ba opposition bawedde mirimu era nga abantu bano bujjo bakolera mwami Museveni naye nga bagezaako okutuwuddiisa n'okutuziba amaaso tulowooze nti batukolera kakati meeting enkambwe ezaamala okubeera nga zikubwa zino nga zaakubeera nga mukwano gwange basala empenda okulwanyisa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okumumalamu amaanyi kubanga bano bamuteekako ogw'ebisiyaga ne gugaana bannayuganda ne bagugoba ne baga nti oba muli wa bisiyaga ffe gwe twagala ne bamuteekako ogw'enjaga ne bigaana ne baga nti bwe twabiraba byaggwa dda ne bateekako omunyugu omwenge oba anywa kasana mmwe munywa kaakati baavudde awo ne batandika leader of opposition nti yabbase nti wali buzibu kasana mmwe mwabba kati mu mbeera eno batandise okuba meeting enkambwe naye nga meeting zino zaakubeera nga kati basazeewo okukozesa maanyi kifuba kyennyini ekiwadde emirimu okukwata buli muntu yenna eyeetolodde pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva kwasooka paka kwasembayo bwe banaabakwata babatwale mu makomera ag'enjawulo barandike okubatiisatiisa n'okubassaako ebisango bye batazza basajja battu ng'embeera ki kubanga mwami Kyagulanyi afuuse ekyonga ono bagezezaako n'okubeera nga bamulwanyisa nga bayita emmengo nga bakozesa mayiga wabula byonna maneya ne emmye buli waalagako obuganda bukuŋŋaana kyekisinga okubeera nga kibaluma njagala oli ebigambo bino nagambe nti binene nnyo ebigambo bitiisa byewuunyisa ng'ate ababikola be beefuula abalwanyisa mwami Museveni kyokka ng'ate bano emikiro babeera naye ne balya n'emmere emisana ne beefuula bajja mu ffe wadde nga twabategeera era tulina kubeera nga abantu bano tuboola baboole mpaka lasiti okukwata abasirikale bonna oba abakuuma pulezidenti waffe okubamalira mu nkomyo kyatandikira luddawa era kyatandika kitya wulira meeting eyatuula ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu 2024 yatuula mu maka ga Natasha agasangibwa esayidi z'eruzira yatuula ssaawa 2 ez'akawungeezi n'ekomekereza ssaawa 8 ez'enkya ku lunaku olwaddako ez'okumakya ssaawa 8 yatuula luzira ewa Natasha manyi kuno Natasha kwoli Mpuuga kwoli Balamu kwoli Muhoozi kwoli Sseggona kwoli
Anita Amongi kwoli ne Demapoga kwe muli mwenna. Semwai boss kwoli, iso boss kwoli, Museveni kwoli. Kambabye. So mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba okukuwaabira n'okutegeeza ebigambo bino wammanga. Ekwata abakukuuma bonna tekyavudde buvume bbanga nedda. Enteekateeka eno yatulibwamu mu meeting yatulamu abantu b'emmenye yatula mu maka ga Natasha agasangibwa Eruzira ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omusanvu 2024. Yatandika saa 2 ez'akawungeezi n'ekomekereza saa 8 ez'ekiro. Meeting eno amanya agalimu Natasha Balamu Muhozi Segona Mpuuga Amongi bebaalimu. Museveni yali kuki yali yabawadde authorization. Wulire ebyali mu meeting. Mathasi Mpuuga Nsamba de Mapuuga mu meeting yagamba bw'ati. Tugezezzaako emirundi egisinga obungi okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wansi naye tukyalemeddwa. Era twagezezzaako n'omulundi guno okuyita mu parliament nga tukozesa Anita Amongi okusiiga ettoomi oludda oluvuganya omukulu Joel Ssenyonyi nga tusasudde ssente empya tumuteekeko ebintu buli kimu kye twagala. Wattu munnange era kyagudde mutaka kyagaanye akasajja katulemeredde tukoze tutya. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bano okwewuddisa n'okubeera nga beebuzaabuza nga bafuka banaaba okubeera nga emisana babeera abantu bafa bawedde emirimu naye ng'ekiro bantu ba Mwami Museveni era amaloboozi mwagawulira nga Mwami Museveni kennyininyini yavayo n'akakasa ensi eno naga nti ebisajja byange nga Kimpuuga ebyo mu bironde bisajja byange nze mbisasula bikolera nze wadde nga statement eyo bwe twali tugenda mu kalulu tetwagitegeererawo tetwamanya ekisajja ne tukironda kaakati ekisajja kino kitulakidde era kaakati kye kimu ku bifuuse ekyenyinyalwa n'ekyesitaza ku bannayuganda okusinzira ku bigenda maaso bye boogera n'okubeera nga pulezidenti bamugoba ku reediyo eya Buganda eya Ssaabasajja Kabaka kyokka nga ne BBS gye bagamba nti ya Ssaabasajja Kabaka mbwe erimu ebitundu ebitali bya Ssaabasajja Kabaka percentage yawo nga z'abantu buntu kakati nno bino byonna bitegekebwa muntu omu Charles Peter Mayiga kati mu mbeera eno nga Mpuuga bakyagenda mu maaso n'okwekazaakaza n'okubeera nga balaga mbu tebabba wadde nga balina akabondo k'abantu ababawagira ne bebawa ssente eyo mu byalo babeere nga bayimba amannya gaabwe kati bwina amaze okubeera nga aggwa era eggobe limaze okubeera nga mukwano gwange liggwa mu kibya omusajja amanyidwa nga Honorable Theodore Ssekikubo ono yamaze dda okubeera nga akawaŋŋamula naga nti emikono gy'amaze dda okubeera nga giwera era ennaku tusabye ennaku 14 zokka okubeera nga abasajja bano tubaagala tutandika okubeera nga tubakunyakunya n'okubabuuza kajojijoji w'ebibuuzo kiki ekyababbisa ssente bwe ziba nga ssente zino baazibba manya nga baaziweebwa nga bwe boogera ani yazibawa yasinzira mu tteeka ki era lwali lunaku ki era abaka ba paalimenti abamu baali ludda nga abantu bano bayisa ssente zino kubanga ennaku z'omwezi zaaliwo abantu bano lwe bafuna ssente ne ku lunaku olwo lwe baatuula kyokka nga abaka bangi bagamba mu paalimenti baalimu naye mbu kino tebaakiriimu era tebakiyisa kati omubaka amanyidwa nga Honorable Theodore Ssekikubo ono yamaze dda okukakasa ensi n'agamba alinze bulinzi Speaker Anita Amongi akomewo baagala ennaku 14 zokka nga kino kimaze okuva mu ddiiro basobole okubeera nga mukwano gwange abasajja bajjamu empale basigale nga bali buswa bakunnumbe ensi yonna ebategere nti babbi banyaguluzi baali ensimbi ey'omuwummuso kansoka nkulekeremu akatambi kano akombaka amanyidwa nga Honorable Theodore Ssekikubo ebigambo byewulireko oleme kulowooza nti bya AKTV nga nze oba bya AKTV management nga management yonna obyerabireko kubanga ebiggwa byokya ampuliriza bye bisinga okuwooma Eke Master mabega wa Muzindalo Mukama Katonda akumpere birungi ebikira obugulu wagongolo tukwatagane mu kafe addako bye bye. Olwaleero tutuukiriza kye twasuubiza eri Parliament n'eri bannayuganda nti tugenda kutuusaayo n'okutwalayo emikono eri Clark oba eri Speaker Parliament. Amateeka ga Parliament nga bwe gagamba Mr. Clark alina essaawa 24 zokka okubanga motion eno yagituusiza eri Speaker. Ekyo Speaker tumusaba abeere bulindaala okufuna motion eno ennungi empitirivu egenda okuyamba Parliament n'eggwanga lyonna. Ate Speaker mu nnaku 14 zokka bwezi alina okuba nga atuuzizza Parliament. Tekiriwo ti Parliament eri muluwummula, Parliament tebaliwo, alina ogituuza. Kati mu nnaku 14 zitandise okubala nga tutandika ne leero. Kati tukowoola ababaka ba Parliament basembere kumpimpi ensolo ku kizigo yamaze okutayizibwa. Basembere kumpi
naye nga twandisabye ababaka abanokoddwayo batubeerere bakisa n'okulekulira balekulire nga tetunnabalumba. Kiba kyawo kyabuntubulamu na bugunjufu omusango bwe gukusinga nokkiriza nti gunsinze. Naye nsiima ababaka bannange bwe tubadde obumu mu nsonga eno, ate ffenna ng'eggwanga tutambula kyetwogere. Tusuubira amangu ddala obuwanguzi si bwaffe ffekka, obuwanguzi bwa paalamenti ya Uganda yonna awamu, ate obuwanguzi bwa Uganda naffe twongere tofaali ku bwerufu n'accountability eri eggwanga. Tujja ababaka tubayise mujje, naye nga tweyogera okusiima mmwe Fourth Estate, bannamawulire ne bannayuganda abali eyo, kubanga yemmwe mwajjukiza ababaka. Mwattu ababaka bali beetagana kujjukiza, mwabajjukiza, mwabakubiriza, mwabasaba bajje batuweereza emikono. Tuwaddeyo Kasero Kalamba 177, tuyingidde 189. Ate n'abalala naye lwakuba Clark agambye nti engeri gimumaze okuteekayo tetujja kuddamu kukkiriza balala. N'abalala batasobodde kujja, manyi tuli bulindaala nabo, era amangu ddala tugenda kufulumya olukalala olwo olw'ababaka baffe abatuwadde emikono eri eggwanga lyonna libamanyi. Tweyanziza tweyanziike, mwebale kubeerawo muta. Bigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu, ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire, kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Wewe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde, wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.